omusajja nati ekyanzikiyo ne ŋŋamba omusajja tajja kulya buyinja nga teyakola. Lwaki wasooka n'osirika? Nange oli muntu mukulu lwova eno nga wemulisa ebyo ng'akoze kino si buli akola ekintu nti alina kuva eri n'ayogera nakoze kino. Kati wavaayo otya? Nagenda nga ndaba ali mu mawulire neŋŋamba kangende mu mawulire mbagye byagenda ayogera. Ali mu kulimba nsi. Nsanyusa nnyo okubala mwenna abantu mwenna. Eno ye Big Eye Foundation nga bwe twasuubiza nti tujja kujja ekisaasi okusiima omwami ono omuvuzi wa booda eyakola ekikolwa eky'omutima omulungi, ekikolwa ekyokwagala, nti yalaga nti ayagala nnyo eggwanga lye, n'ataasa Jeno waffe Jeno Katumba Wamala nga tasuubira adde 11 n'ateekawo booda ye n'amuteekako mu mbeera muwagiraba nga tatidde oluusi n'obutatya nti wabayinza okuba nga batemu nga bakyali kumpi awo, naye olw'okuba nti yatunuulira obulamu bw'omuntu nga kyekisinga okuba ekyebbeeyi, n'akikola ku lw'omutima omulungi n'omutima gw'okwagala Uganda. Ate nga foundation eya Big Eye Foundation engombo yaffe egamba nti for the love of Uganda, nti nagezaako okuba nga muddusa bunnambiro mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obusookerwako. Twabadde nga tetusobola kusigala eyo kuba omulamwa gwaffe oba engombo yaffe egamba for the love of Uganda, ate ng'omwami ono ekikolwa kyeyakola kyatukwata ffenna ku mitima. Era nkubiriza omulanga abantu mwenna ne bannayuganda mwenna nti mukolenga omwami ono kyeyakola, nti olina ekintu kyolina okukola nga tasuubira kusasulwa, naye nga okikoze ku lwakwagala kwa ggwanga lyo, ng'okikoze ku lwakwagala Uganda. Ababooda bangi abamu bajjanga ne bayitawo obuyisi, n'abalina emmotoka bayitangawo obuyisi, naye omwami yasalawo n'ateekako Jeno n'omusaayi gwe yalina nga ye mwagulaba ogwali gumujjudde, teyafaayo naye n'asalawo ataase obulamu bwa Jeno Katumba. So twasanyuka nnyo era twasiima nnyo, kwe kujja okumusanga eno ekisaasi tumutuuseeko akasiimo kaffe okuva mu Big Eye Foundation, agende mu maaso n'omutima ogwo, ate n'abala kibere kyakulabira ku bw'oba osanze omuntu eyo nga munnayuganda munno nga muntu munno, osobola okumuyamba n'omujja mu mbeera gy'ali mu kasita oba nga olina ekisobola okukola ki okumujja mu mbeera eyo. Naye toyitawo buyisiro accidents ku luguudo, oli n'ayitawo n'emmotoka nga tayambye muntu, oli n'alengera omuntu ku luguudo, so mu mbeera ezo bweziti ez'enjawulo. So mwami twakusiima nnyo ssebo, mukulu wa Nimpozi mukulu Kawuki William. So ekikola kyewakola kya buzira, kya mutima mulungi, kya mutima gwa ggwanga essebo. Nze ali mu maaso go, nze Big Eye era ndowooza olina kuba essimu tewategeera nti nze kubidde, naye ngaera nze nakukubira direct nenjogera naawe. Twasooka ne tulaba oli eyali gundi omukyamu, oli yali afeekinga era nali mbulakatankubira oyo, naye nange neetegereza nenzirawo naye ndaba akatambi bulungi, naye ndaba nga wali kitali kiki kituufu. Kwegamba kwe kunoonyereza Big Eye Foundation, nenoonyereza mpaka ku ggwe. Era okujja ne mundabako omulimu gwe nakola tegwali mwangu. Nange nasanga omusajja wange ali bubi Jeno waffe, neŋŋamba Jeno sisobola muleka ku kkubo, kirabika bubi era kyanditulumye ffenna senga yaffa, naye kyomulungi mulamu. Eryo lyali essanyu lyange omulaba nga mulamu. Kale n'abo abantu abatta bannaabwe nze nkyogerako bwe nti bw'olaba nga munnaakunyiiziza mwatulire, tomukola kibi, sembera gy'ali bwe bafuna wokola obutuufu bwonna ojja omwatulire okusinga okumuyita ebbali ate omutaanyewo obusaanya. Kintu ekyo kibi nkivumirira, bange ensi tugirimu akaseera katono, tulina kubeera nga twagalana.
obubaka bwange eri bannayuganda. Kagambo kikoyinza omusajja yali ayagala okutwala obuwanguzi kati singa yagudde mu bintu. Akagambo ke njagala omuwa oyo ti alina okuba n'amazima, alina okuba n'amazima mu nsi, si kuva eno olw'okuba nti oli ali kuyinjale afunye obuzibu gwoveeyo okozesa advantage eyo, awo oba mubbi. Bwe ndowooza ku ndowooza yange kubanga kitwale nti singa tabaddewo obadde ogenda kukola oti singa tafunye accident. Tewali yazze era ono mwami mwagadde nnyo. Era gwe gusoose naye labadde simumanyi. Muwulira naye nga ye simulabangako. Oluyimba nga sira kuwuliriza nnyo kale nziwulira naye sizifollowing nga ndi nzikwate engeri gye tubeeramu kubeyuka obitegeera. Sijja kubeerawo nti nkwate oluyimba kubanga naye kati ngenda teekayo omutima nkwate ewakiri oluyimba. Kale munnange neyanziza nyeyange byebintu nga bino byolaba. Big Eye Foundation omulamwa gwayo gugamba nti for the love of Uganda. Okiwulira nti Big Eye Foundation eyagala nnyo nti okuwagaza nnyo abantu okuba nga basobola okukola ebintu ku lw'eggwanga lyabwe. Okiwulira naye ng'osanga ensangi zino oli n'alaba amazima omumenyi w'amateeka. Okiwulira n'amuleka n'amenya amateeka n'agenda oluusi nga tagambyeko na poliisi. Okiwulira oyo aba tayagala ggwanga lye. Oli n'asanga omuntu ali ku kkuba alina obuzibu bw'amaanyi. Okitegedde ate ng'asobola okumuyamba ng'omwami ono wabula kyakoze. Okiwulira oli n'amitako n'akola ki n'agenda bugenzi. Okitegeera so Big Eye Foundation kwe kuvaayo mu mbeera eyo oba mu layini eyo for the love of Uganda. Era naffe tukola tubikola lwakwagala ggwanga lyaffe, lwakwagala Uganda. Era omwami ono mwami William amaanyi ge tumuzizzaamu era ojja kusanga nga ffe gamalire tutabeere ate nga alina kyakoze era ng'akikoze ku lwa ggwanga lyaffe Uganda. Nja kugamba nti sikyakkaka naye mutima gwa muntu gubeera mutima gwa muntu. Okiwulira nti kuva ddanza omutunga gulimu embeera ey'okuba nti nsobola okuyamba ku bantu abalala mu mbeera yonna oba mu busobozi bwange. Okiwulira weewaawo nti oluusi mbadde nga sivaayo kubategeeza nti oba ki naye nga mbadde nga mbikola naye nga sibikola under a foundation nga mbikola nga nze omuntu naye kati mbikolera mu umbrella ya Big Eye Foundation. Yeah. Like any other foundation, instead of financial support, yes. And the financing, you know, you're not sent as if what to chayimba, to chakola business gas. Yeah. Sent was it always government. Foundation yo ekola mu busobozi bwayo ate basically si sente ne strategy. Okiwulira because kati abamulowooza nti foundation zina kuba sente nyingi nyombo babiki naye gamba nti first of all omutima ne strategy. So foundation Big Eye Foundation ekola okusinzira ku busobozi bwayo. Okitegedde in its capacity. Yeah. But you put that like foundation go get no study. Bakuza your main source of income. Era abambuuza nababuulira so ebyo biri official ezo nsonga ziri official ezabali abakwatibwako ekyo ekyokumbuuza era bakimanyi kyovula abantu eriwo mu butongole era eriwo mu butuufu. Ye ate nange nze tayinza kubanga rebrandinga ate najjira muze webale nnyo ezo kati nazo nsonga zaayo. Okitegedde so kati eno Big Eye Foundation ogirabe nga yo nti yetengeredde ku lwayo terina gye yeekutte nti oba yeekutteko ono nedda. Okiwulira siina andi mabega. Yeah. Like any other foundation, bazogerako ebintu bingi zibeeramu kabasanya abaana zibeeramu okutulugunya suubire bino tebigenda kutuuka mu Big Eye Foundation. Muganda wange kati nganze Big Eye bondaba ne brand yange nga bw'ogiraba nina ebintu byesiyinza kukola. Okiwulira ate naabo oluusi oyinza okuba nga mubawaayiriza. Omanyi kati bino ebintu bibeeramu oluusi n'okulwanyisa kungi. Okitegeera n'enkokola nnyingi mu ngeri ez'enjawulo. Okiwulira naye ng'ekisinga obukulu kuba nti gw'osigala ku mulamwa. So sisuubira nti ate Big Eye Foundation ate eyinza okuba nga ate eyingira mu bintu bwe bityo nedda tekisoboka.